kale onakulajjo enaku zonso nambadde mbagamba ku bintu ebifa ebusoga njagala okwagaliza kyabazinga waffe kyabazinga wa busoga pati yabadde ya lwaleero naye wabadde busaga zabadde ezi bbiri najja nembikuba bwe malo bikuba kirabika ne mama werandani naye ambeerako mama werandani n'agenda postinga n'agamba jjo nti ntuuse ngenda kubeerawo ku mazaalibwa ga kyabazinga leero bannanga abasajja balagidde ne gabeerawo ekiro naye bannaye ne bakabaka abatayimiridde ku nsonga zammwe nga muyimiridde ku nsonga za Museveni nga yabafuga olwo eyo basidde badde ya leero babadde bagenda gikuza leero mama werandani bwe yagambye nti ntuuse mu ggwanga ngenda ku mukazi wattu nga taliyo ate nga nange njize abasajja bakyusiza bamuva wala bakyusiza ne baleeta ekipate ne bakiteekawo ekiro ekyo era pate negenda mu maaso taata nalabikako n'omuguwa mu bulago naye taata yamaze ddo tulaga nti guno omuguwa gumuli mu bulago owangala ennyo kyabazinga wa busoga mulimu akayimba laba distance laba wala bannange taata naawe toli mwangu laba taata tayagala nakumanya laba ono ava w'abayole yavudde w'abayole kujja kubeerawo babalimba laba taata wuli yatuuse taata wuli abamama gyali munyarwanda gojja kudda ewammwe bannange laba oyo ye kayungirizi property master kasulu oyo ye kasulu property master ye tagula wabula ayungirira omuguzi n'omutunzi sema properties ye tagula yayungirira omuguzi n'omutunzi wabula tata tayagala kulaba ku banyarwanda wabula tata b'abanyarwanda bakola ki tata we kusoga yakyawa abanyarwanda kati muti tubagamba ng'ebintu ne mubi wakani social distance akakazi akakawala kaina covid social distance dadi yali yatuse ne muntebe nga kukakyatambula kajja odangamu owangale nnyo ayikyabazinga wa busoga wamma olwaleero tugenda kubeera mu byawandiikibwa bino waliwo ekigambo kye twasomye eggulo mu kitabo kya Ezekiel essula 8 okuva ku kya Zakariya essula 8 okuva ku nyosoko twa kunyolwe 17 twaleseewo akantu ke twayogeddeko jjeggulo bayibuli ke yatugambye emirundi ebiri nti nyweze emikono munywere emikono gyammwe so tugenda kwekoonako mu Zakariya katono then tukomewo mu video y'olwaleero tugenda kubeera mu Genesis chapter 14 olubereberye essula 14 olunyiro lwe10 paka ku 23 Genesis chapter 14 from verse 10 to verse 23. Then tugende ne mu Exodus chapter 17 from verse 8 to verse 15. Okuva essula 17 olunyiro lw'omunaana okutuuka ku 15. Leero ngenda kwogera ku kulwana. Omuntu wenna okuvira ddala ku national level okutuuka ku gwe omuntu entalo z'oyitamu nga tonnalwana nga tonnajjayo bikola nga tonnajjayo birwanyiso sooka omanye olutalo lw'ogenda okulwana bw'omala okumanya olutalo lw'ogenda okulwana ojja kumanya ebyokulwanyisa ebyokukozesa eyo ye vidiyo y'olwaleero tegeera olutalo lw'olimu ojja kutegeera ebyokulwanyisa by'olina okukozesa ebbanga lyonna entalo kye ziva tuluzinga entalo tuluzinga wo ne tuluzinga ne bato byonna bitegeeza lutalo naye birimu enjawulo waliwo wo nga gye tuliko eno ey'okujjako Museveni naye tulina front lines ez'enjawulo battle lines ez'enjawulo osobola okuluzinga bato n'otaluzinga wo osobola okuluzinga bato n'oluzinga ne wo bw'otamanya mulabe n'otamanya lutalo n'otamanya byakulwanyisa buli kyokola kyonna obeera tosobola kutuuka ku solution tosobola kuwangula lutalo olwo abasajja bano ebintu bye baatukola byonna mu mwoyo ne mu mubiri bamuseveni nga bazze basooka ne batuwa ebitali byo ng'olutalo lulala n'ebikozesebwa ne batuwa birala batukola bwe tuti Museveni yayagala otulowozesa nti ayagala nnyo tulye era atulowoozaako nnyo era ayagala nnyo tulye tukkute bannayuganda atwagala nnyo buli munnayuganda n'amuwa ekitiiyo n'amugamba genda olye emmere n'atuwa ebitiiyo kati njagala okubemu akafaananyi ng'okutta ekitiiyo oli mu kulya osobola okuliisa ekitiiyo naye bwe twatuuka okugenda okutikka omusenyu buli omu n'amukwasa ejjiiko n'amugamba ejjiiko yiiyo genda otike loole y'omukyanga kyova olaba abali mu kutikka omukyanga tebakomangawo kubanga batikkisa jjiiko
naye n'abali kukulya be yagamba nti njagala mbawe ejjiiko ennene mulye mukute tubonaabona n'omuceere ku kitiiyo tulemereddwa okulya tetwategeera bato tetwategeera wo tetwategeera mulabe tetwategeera kika kya lutalo bwe baatuleeta mu kkanisa baatugamba nti buli kintu kyonna kusaba baatugamba nti buli kintu kyonna kusaba waliwo ebintu ebitali bya kusaba waliwo entalo nga si za kusaba baatulimba nga n'olutalo olw'omubiri batugamba nedda tusabe ne mu lutalo olw'omwoyo ne batubuulira okusaba okutali kwo batusiibya mu bisiibo bya nnaku 30 kutusiiga amafuta batusiiza amafuta ne batusiiga ne gye batalina kutusiiga batusiiza amafuta ne batusiiga ne butto byonna nga tebikola abali mu kulya tebalya kubanga baliisa bitiiyo yensonga lwaki buli muntu ava mu gavumenti ya Museveni aba mwavu nnyo okusinga ne bwe yagendamu akubatika ekitiiyo mu kamwa ekitiiyo kigenda obonaabona n'omuceere oguliisa kitiiyo naye abatikka omusenyu yabawa jjiiko Mukama yeebazibwe nnyo Mukama yeebazibwe nnyo bambi kale mbadde ntandise programu nga sibawadde gundi priyambo ya Bible nenjagala nkomewo kati kangende taata ne maama Umunyarwanda w'e Busoga abo nabo tubamaliriza jjo nabagambye Kyabazinga yazaalibwa lumu ogwe11 ye yali badde birthday entuufu naye mami we Namasole yazaalibwa 3 nasala walukulize wamu nga 3 n'olwa Namasole wa Busoga then kati byayitako bwe twayogedde gana amawulire ne bagala okutwokesa omukolo babadde bagutegese nga gwa leero ebyo byonna bwe byabaddewo ne bagwanguya ne bagamba maama w'ejindi ajja ne bakola ki ne bamuleeta ekiro bwe kulaba nga taata yadduka emisinde agenda atuula ye maama w'Abanyarwanda mbu maama ine Banyarwanda ine bantu Abanyarwanda bantu oyo si ine bantu waffe and I speak with authority as muna Uganda as Musoga saga kale ebyo nga mbivuddemu mbadde ndi wano abantu b'e Kasese babadde banneebaza nga basanyuse nnyo jjo okuyisaawo ensonga zaabwe bwe nabalaze ku minisita Kabyanga ebigambo bye yayogedde naye mmwe abantu b'e Kasese ne mumala mundabako olwaleero mwenna mudduke muyingire mu nnyumba zammwe kubanga ate kakati nze obusugu bwe nnyina nsobola obbakola ekisinga ku kyereeru abantu b'e Kasese ne mmala ntuuka kati Kasese ne mundaba bulabi nga ntuse mu ttawuni y'e Kasese kati ate mudduke mu nviire kubanga nyinza okubamalawo bumazi kati n'erweru be yalekawo ne mbamalawo mukimanye bulungi nti bampadde bwino ne baŋŋamba Kabyanga ye yakola ebintu byonna ne Museveni okumalawo ba abantu b'e Kasese n'okuba omusinga ne bakuba omusinga ne batta abantu ne babaziika mu kirindi ne bamaliriza obikola Museveni n'amuwawadinga n'amwebaza nga amuwa obwa minisita naye nga baali ne Museveni mu kutuula okutetenkanya okusibako ab'e Kasese mbu waliyo ekibiina ky'abayeekera kye bayita ekirumira mutima ne batta abantu nga bakutula enkyukakyuka eyali mu bantu b'e Kasese revolution eyaliwo kubanga balina leader wa revolution omufu gwe bayita Besigye nga bo bali mu byaddala nga Besigye akolera Museveni ne babakutula bonna bale babasaanyaawo n'omusinga ne bawa Kabyanga simanyi Kabyanga ne bamuwa obwa minisita era alayira okufa n'omuntu ku nsonga za Museveni so sikuze gwanga abantu b'e Kasese mukimanyi naye Kabyanga n'abayitanga mu nkiiko ne nja basanga ne Kabyanga nsoke kumwe abantu ba bulijjo nga mumumanya jjudde omusaayi gw'abantu b'e Kasese ne musanyukira Kabyanga nga abayise ne mujja ne mukungana ne mukuba n'engalo yabadde ayogera obwo obusiru nga mukuba engalo mu abantu b'e Kasese nja kujja e Kasese nyimirirawo ne Jambiya ne Nnyondu nja batemaatema lwaki temumuzira abantu ngabo lwaki temubazira abantu nga bannabbanja bagwana kuzira bannabbanja balya ku mirambo gy'abantu baffe abaffe bwe bafanga nabbanja yeyongera ng'afuna zi vitamini C vitamini Q yenna atugwadde azimbye alya mirambo wabula buli wabeera ne mukuŋŋana ne mukuba n'engalo bannayuganda nammwe mulina ekizibu abantu abo mubazire jjo waliwo omuntu omu yangambira ngamba bana ewiro olina ebintu by'oyogera nti n'abakooba yayiseeko gye bayita ekiwa mirembe mbu ng'agenze kusaba n'abakooba yagenze ekiwa mirembe okusaba naye nga yeewalawala yenna nga mu kanisa atuula bwati tayagala nakumwogerako nakola bwati nayeewalawala
enaira nga mu kanisa atyanga abatunga bwe bamugeya bwe muba temusobola bagamba bigambo bino wakiri bwe muba temusobola byogera wakiri bayibuli yatugamba kyawandikibwa kiramba lunyiriri dulimu bayibuli nti mubakuba olube mubaboole mubaŋoole wakiri batya okujja gye tuli wakiri batya okujja ku mikolo mujje ku mikolo mu mugaana okwogera mu mulangire bye yakola naye mukimanyi nti bajjudde omusaayi gw'abantu naye mmwe ne babayita ne bajja ne mujja ne mubakubira engalo bannange ebyokulwanyisa tubirina ebisobola olwana olutalo luno baŋŋambye nabakoba bwalidde ekiwa mirembe omu aŋŋambye nayagadde omukwata akavidiyo naye nga bajja kunkwata bale bannayuganda muti so eyo nga nvuddeyo waliwo security ezitalinda ziri spiritual nga bwomumanyi ebintu ebyobulogo bwa Museveni namaze obiteeka ku wali wa His Excellency Kyagulanyi naye ate tulina okubyogera publicly one eddogo bw'olimanya terikola eddogo ng'olitegedde n'omulogo n'omugamba nti gwondoga byaddamu okuloga byera tebiddamu kukwata eddogo likolera mu nzikiza mu lujjudde terikola eddogo n'omulogo n'amanya nti wamutegedde omulogo alinga kabano owakabano olw'omuwemuukiriza n'omugamba gwe oli wakabano gwe oli wakabano mwe mututta mwe mubba amataka taddayo kubba ttaka ku kyalo taddayo n'okusenguka asengukawo ebyabwe bikola kiro bikola mu nzikiza kakati bwe maze okutegeeza His Excellency Kyagulanyi wali we yaŋŋamba obiteeka nkimanya ajja kuba atambula ati ajja kwekuuna ku kintu awo akirabe shuwa ddiirwe yoyo shuwa nenkomawo mbuulire Museveni naye ategeere nti no twamutegedde namwe mumanye ebiriwo n'abasabi musabe ne His Excellency ayongere okwebereramu biri bitya ennaku zonna bagambako nti okusamira kugenda maaso kubadde era kukyagenda maaso waliwo omusawo omulala gwe baleese ne bamugatta ku babaddewo ava mu ggwanga simanyi baliyita sawo toma simanyi of principle simanyi sawo toma of principle biri eyo and principle simanyi and principle omwami ono amannya ge bamuyita mu buku ndovu yaze ne bamubulira byonna ebiriwo byonna bena Museveni byayitamu n'amukebera n'amubulira ebintu bingi ng'ekizibu kya Museveni alina ebizibu bino wammanga alina ebizibu bya struggle eyaddala emuli obubi struggle as in large picture of a struggle alina ekizibu kya leader wa struggle gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu alina ekizibu kya bannayuganda bino byanjawulo struggle waliwo bannayuganda waliwo struggle waliwo ne Kyagulanyi kati ebyo ebintu bisatu ye Museveni abyawula kati byonna ayagala bikwatako lumu omusawo biki bye yasabye Museveni ku nsonga ezo omusawo yamugambye ebintu bino wammanga byayagala okumumalirirawo ddala struggle mu ggwanga Uganda okumalawo Kyagulanyi n'okukakkanya abannayuganda baddemu bateeke nga bwe baali alyoka abakalakata watali nsonga yonna emukuba ku mukono ekisooka omusawo yamugambye bamunoonyeze omusibe omuntu nga yali mukomera mu prison n'atoloka n'ayagala okutoloka ne bamugoba ne bamukwata ne bamukomyawo mu prison n'akola ekibonerezo kye n'akimalayo omuntu omusibe nga yali musibe mu prison yonna mu ggwanga Uganda mu nsalo za Uganda oba mukomera ki oba mukomera ki nga bamukwata nga yatoloka nga yagezaako okutoloka mu busibe ne bamugoba ne bamukwata bannaku bbiri basatu ne bamugoba ne bamukwata ne bamukomyawo mu kkomera n'atawakkala n'akola ekibonerezo n'akimalayo bamumutwalire bamumunoonyeze nga yakola obusibe n'abumalayo naye nga yagezaako okutoloka bamumuleetere amukolereko eddagala gw'abaasibirako buli kimu kye baagala okusiba bwe bamuleetera oyo omusibe bwe bamuleetera oyo omusibe eyatoloka bamuleetere omukira gw'ente ng'ente eyo yagwa eddalu ente nga yagwa ku ddalu ne bagisala nga wasigalawo ekitundu eky'omukira gwayo kino ekyemabega buno obuswenso buno babumuleetere banoonye awali amagumba g'embwa ng'embwa yagwa eddalu abantu ne bagitta ne bakuŋŋaana oba bannannyiniyo ne bagitta nga yagwa ddalu baleete erinnyo ly'embwa embwa nga yagwa ddalu
ente nga bagitta lwakuba egudde eddalu omusibe nga yali atoloka ne bamukwata babireete bwe babireeta agenda bikolerako eddagala lino bagenda kukola kyonna ekisoboka mujjukira bwe nababulira ku bikwekweto Museveni bye yakolanga ebiri ebya impunity najja nainvading ekitebe nasala enzigi nayingira nembagamba obwo buba bulogo ekiro ajjawo n'aloga mukyabirabanga babikola ebyo byokujja okusalako nangira sabagamba lwe yali agenda okunya awo ku kitebe kya Nuupu lwe yali agenda okujjaniye w'omuze omunene ne mugamba Museveni gezoniye w'omuze omunene nkulaba mujjukire ebyebigambo mujjukire ebyebintu mwali muzemwe mulaba nga akola ebyo impunity eyo y'ekisiru eddogo bw'oli exposinga terikola kakati ebyo ebintu byagenda okukola eddagala lyagenda okukolera ku bintu ebyo agenda kulitwala erimu agenda kubaako byakola ku kaalo ke bayita Buganda nabagamba akaalo Buganda kasangibwa mu bitundu by'Emmende Mende saidi awo waliwo akatundu kali mbuno kanyumba ntonotono naye nga bakayita Buganda Museveni akajjako nnyo ekiro okusamira yajjangako nnyo okukasamirirako akatundu Buganda akatundu Kabaka yekka akali ku nkulungo ya Kabaka wali engalabi bwamala ajjagenda ne mu bitundu bya Western Uganda eyo embalala naye alina wagenda okusamirira entiko y'emikolo egyo gyonna eddagala eryo lyakutwala ewa His Excellency Kyagulanyi Magere erimu agenda kulisimba mbukize sense Kyagulanyi alina omuti ogw'ebyafaayo ewuwe mu kibanja ewaka Magere mbu yatema omuti ogwo ne guddawo ng'agutemye ne guddawo mbu gulina omulandira gw'okungulu gulina omulandira kungulu ng'omulandira munene gwabimba waggulu bwe guti naye ate nga mu muti mulimu ekituli mwe bagenda okuteeka eddagala eryo eddagala eddala agenda ddiyiwa mu mugga oguli ewa His Excellency ogukulukuta ewa His Excellency Kyagulanyi nti nga bwe gunaakulukuta bwe guti eddagala eryo bwe linaakulukuta bwe liti ne ligenda situlago ne Kyagulanyi ne bannayuganda bwe batyo bwe bakkirira tebajja kudda kati ababitegedde mubitegedde ababiwakanyiza nammwe sibagaana muli baddembo biwakanya naye nze empoma tenjokesangako abasabi mutegedde ne Museveni kimanye nti oyo musawo yakusaze kubanga ngenda nange okutuuka okujja wano byogera nga namaze okusaba n'okunalifayinga buli kimu kyonna ne kibeera cancelled nkugambye nti His Excellency waliyo omuti gwe yatema ne guddawo nze okumanya nti His Excellency waliyo omugga simanyi n'amayinja nabimanyira ku mpoma satellite nga Museveni ng'omusawo annyonnyola Museveni kiki ekiri ewa Kyagulanyi ewaka bajja kukolayo keyosi bayingire ewuwe bagambe bazigenze kukwata mundu bamugambe gundi abagambe muyingire ng'abalala bali eri bali mu kusamira bali mu kuyiwayo bintu mu mugga kati ekyo nakyo Museveni kimanye ti mission aborted kike nerabidde byebyo tugenze kuwumbawumba wiiki olunaku lwali lunaku lwa Sunday lwe twatandika episodes za young generation to be vigilant oba okwongera okwebereramu n'okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe obw'omulembe guno twali mu kitabo kya John, 1 John ebbaluwa ya Yokaana esooka ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri ssuula ey'okubiri twagisoma yonna ennyiriri zonna 29 wano essuula erimu ebintu bingi mbasuubira okuba nga ne kakati mukyagisoma okumanya okwongera okubikkulirwa enjiri eyo n'ebigambo ebigirimu kubanga bigambo byaffe byabavubuka b'omulembe guno nga Bayibuli egamba sibaleetedde bipya mbabuulira bikadde bajjajja ebyaliwo okutandika mu ntandikwa bye mbabuulira bye mulina okutereeza kati mu abavubuka mutereeze tudde ku misingi tetugenda kukola bipya tudda ku musingi gwe baseesetuka ne bavaako nga Bayibuli egamba nti kati ife tulina okusimatula eggwanga mu mukono gw'omulabe nti mwe abavubuka muwangudde omulabe kubanga amafuta gonna gali kummwe mu mulembe gwammwe mwe abakadde muweereddwa omukisa okumanya ababaddemu ebbanga lyonna nga abatabulatabula naye abaana bo bejjeredde kuba tebabimanyi abaana baffe bejjerera tumaze obbatereerereza eggwanga bazadde baffe tubateeka
tubalwanira ne tubawanguza nabo ne balabako ku nsi eyeyagaza nga tebannava mu bulamu bwansi naye omugugu ogusinga obunene gwonna bayibuli yagutika abavubuka era ekiddamu emirundi egiwera mu abavubuka muwangudde omulabe kuba mmwe beefuseeko amafuta ag'okulwana gali ku mmwe ddayo osome ebbaluwa ya yokaana eyokubiri esooka essula eyokubiri osome bulungi ojja biraba byonna nga bayibuli eyogera ebigambo bino bayibuli yagamba nti egamba mu kitabo omwo mwennyini nti bangi yabo abaatuvaamu balinga abaali muffe ne bava muffe naye kuva mu lubereberye tebaali baffe bampuuga tebaali baffe okuva olubereberye babadde bajja bayonoona ekintu naye mmwe abavubuka muweereddwa omukisa okuba wangula abo bampuuga so bayibuli egamba beefuula abaffe naye si baffe era bayibuli egamba nti amazima gonna mugamanyi mugategedde kubanga mukama abawadde ekisa ekitegeera bino bye baali bakwekera ebbanga bayibuli egamba nti nno byonna tubimanyira mukama abitubikulidde okubimanya bannayuganda tulina byo ebintu byonna ebisoboka bwe twali tutandika ebintu bino ebya revolution nga tujja zirayivu biki nga bagamba sajja alina mundu nga mujja wano simanyi mbuno ze kwogera okwogera obwogezi kumutwala tabiwulira nakubiwulira tabiwulira mwebyo byo muliko kutabudde tabiwulira genda mu mawulire ga yesterday but one genda mu mawulire ga yesterday but one ogumu kujabadde emitwe emikulu madubalo olwaleero akikakasiza nti nno olunaku wakululira n'omwaka wakuguyingirira mu nkomyo madubala bamuzizaayo ajja kuddanga 10 omwezi ogwo January oluvannyuma lw'okuvuma Museveni n'alemwa n'okulya emmere madubala zeeyo ate tatuwulira tebimukwatako ate madubala musiba waaki basooka ne batulaga mbu tuyisa budde ne batulaga mbu tetulina bye tukola katolwalira amakomera gajjudde kwogera ku Museveni batuwulira nze Museveni nja kukusobolamu omukono wakiringenda n'omukono oba okugulu naye nteeka okuwalula nga bwe wawaludde jjajja waffe ow'embalala teeka waabiri bye tukola bye tulina okukola era babiwulira babimanyi era bingi tubibasuuzizza era tebeebaka bwe batuloga bwe batusiba bwe batutemula bwe batuwamba naye ekintu kiganye kati wuuyo agenze kunoonya omulambo gw'embweya gw'eddalu omukira gw'enteeya gw'eddalu simanyi biki byonna lwaki generation efuuse ensonga so bayibuli negamba nti abavubuka byonna mubimanyi era n'amafuta nga yiye kummwe okununula Uganda lwali lwa Sunday ku Monday tuddamu episode 2 eya being vigilant mu mulembe gwaffe abavubuka bayibuli egamba bweti waliwo abavubuka abali ku saidi ya mutabani woli abakulidde mu mulembe gwabwe nga batweweredde nga batulinze okutukola ebisinga ku bya kitaawe byatukoze twali mu kitabo kya First Kings Basekalaka ekisooka essula 12 nga omwana ateekateeka okukwata entebe n'agikwata oluvannyuma ab'omulembe guno gwa bayibuli abakadde ne bamugamba abantu bano wandi bafuze bulungi bw'oba oyagala obbafuga bafuge bulungi tobafuga bubi nga kitaawo bw'oba oyagala babeere gundi bantu balungi service delivery erina okubeerawo olina okubalekera eddembe lyabwe n'agamba kale mumpeemu ennaku nga 3 nja baddamu bayibuli egamba n'abuuza ku bavubuka ab'omulembe gwe guli abaali beeteeseteese abaali balindiridde n'agenda mu kabana ak'omulembe gwe n'ababuuza n'abagamba abantu baŋŋamba nkole nti ekintu kino ne bamuwa amagezi ne bamugamba genda obagambe nti ate kati gw'oli muzibu epaati esinga entono okuba entono ku mubiri gwo ey'olugalo lwa naswe ate nnene nnyo okwenkana ekiwato kya taatawo teeberezaamu statement eyo simanyi oba statement eyo wagituddemu n'ogiwulira nti olugalo lwange gwe bwoba okyatenda engalo za taata mbuno zaali nnene kati nassu yange eringanga ekiwato kya taata era n'agamba taata mmwe yabakubisa zino enkoni zino yabakubisa zino enkoni zino ze baatika luli kujja ifanga mwalaba wali twali tugenda mu kalulu ne baleeta enkoni n'agamba kala tenze ndi mulala scorpion na misota ngenda bakubisa masannyalaze ngenda baliisa bisolo ngenda babonyabonya mujja kiwulira bayibuli etulabula obutagenda mu mikono gy'oyo omwana bwekabatanda olaba abeewerera kati nga nekitaawo akyaliwo yeeweredde Sheikh Burhani kiti openire
yewerera Kakwenza paka lwe yamufuna namutwala kye yamukola naye ate neewunyiza okubanga Kakwenza otukyusiriza obwanga. Kakwenza I respect you nze lasina kwogerako nchakuwa benefit of doubt kanindeko ndabe kanindeko ndabe. Etteeka lya loopu twalisangawo etteeka lya loopu twalisangawo etteeka lya loopu NUP yalisangawo era lyoperatinze ebbanga lyonna kitegedde twalisangawo era loopu gundi loopu waffe awoperatingira mu mateeka ago ge yasangawo mpaka okutuuka nga tuzizzaayo emabega buli kimu ne tutereeza awasaana okutereeza. Nze Kakwenza sigenda kukwogerako kasooke nnindeko mpaka okutuuka lwe nalaba ng'osusiza ekintu kino awo tujja kufaafaagana naye kati kanindeko. So genda osome Basekabaka ekisooka essula 12 essula eyo yonna gisome ojja kulaba ebyo ng'omusajja yeewerera okutulumisa emisota n'okutuliisa enjaba. Olunaku olwaddako twasoma ku bifo ebigulumivu twasoma ku bifo ebigulumivu ne bakabona baabyo. Twali mu kitabo kya 1 Kings chapter 13 from verse ojja kuddamu osome chapter eyo yonna kuba twagenda mu introduction ku lunyiriri olusooka nga waaliwo ekyoto. Nabbi Katonda n'atuma nabbi najja n'ayogera n'ekyoto. Nabbi ng'ayagala okusula Yerobowamu yayogera na kyoto. Twali ku bifo ebigulumivu n'ebyoto ebiri mu bukulembeze bwa Museveni. Ne tulaba nabbi ng'adiringa n'ekyoto era ne kyatika n'evvu ne liyiika. Ne tugenda eri wansi ng'essula esembayo ne tulaba nga ono omusajja bwe yamanya Katonda byamugambye. Bayibuli egamba n'agenda mu maaso n'okuzimba ebifo ebigulumivu n'okuteekako bakabona ng'abajja mu bantu n'abafuula bakabona oba n'abadayivati ng'obajja ku bantu. Okuba abo bakabona abo ab'ebifo ebigulumivu baba tebalumirirwa bantu. Be Kapyanga baamuwa ekifo ekigulumivu mu bitundu by'e Kasese era ye yagambye yaliwo ku lwa Museveni taliwo ku lwa ggwanga. Kasese ne bwaggwawo yenna ye kasita anyweza ekifo ekigulumivu Museveni kye yamuwa. Bayibuli etusomesa bya mulembe guno. Kapyanga simanyi Kabyanga ali mu kifo ekigulumivu eky'e Kasese. Museveni kuno bwe yali abala ebifo bye ebigulumivu yadiringa nnyo n'abakyala. Era ensi yonna n'emusiima bannayuganda ne bamusiima adiringa n'abakyala. Bisikavenja abitaddeawo gy'abituma gye biraga tebisobola muwakanya. Yali talina budde bugenda kukaaya na kabinenti ewuwe mu nju mu gavumenti ye atawakane ne opposition. Kalonda abakyala bonna balabira ddala nga baliwo ku mmase ya Museveni. Nze ne kakutanda n'omala onnonda ku bwa minisita kitegeeza mbeera nsaanidde sisobola kwetwala nti sisaanidde naye bo beetwala nti tebasaanidde era baliwo ku mmase ya Museveni kyabatuma kye bakola. Bw'abatuma emirambo gy'ekiteezi bagireeta bukolokolo ne batuula ne balya. N'agenda n'abatuma ejjanya mwamba ne bagenda e Kasese ne banona emirambo ne balya. Kati yabatumye bali kujja Bulambuli bali mu kulya mirambo bo bakolera ku mirambo. Minisita yatugambye nti esente z'okuliyirira abeegundi zifunise gavumenti ezifunye n'olwaliro tebannaba kubaliyirira ab'ekiteezi. Kati kampu baagikubyewa Bulambuli naye bali mu bifo ebyo ebigulumivu. Museveni kyabatuma kye bakola tebamuwakanya tebaddamu kyala kyonna. Vice President mukazi, Speaker mukazi, Prime Minister mukazi, Baminister ab'enkizo bonna bakazi, Education mukazi, Health mukazi, bonna bakazi. Tetunyomba bakyala era tubasaamu nnyo ekitiibwa bwe babanga bansonga nga Justice Kisaaki. Era mwe bantu mmwe abali mu kutya mmwe abali eyo Canada. Abali e Canada musimanyi bagenda bazze Uganda ku stories zammwe eza asylum. Mulina amagezi mu mitwe. Kale mwe babanga babawaayira nga muli bahuliganizi nga babawaayira. Tosobola kwata mu story yo n'okuba mu line ya Justice Kisaaki. Uganda bwebanga namu era nga waliyo emirembe Justice Kisaaki yadduse eki owa Supreme Court. Ekyo kintu okiteeka mu line yo ne batakuwa asylum. Era mumuwonanga nga nze sina wenjagala asylum. Nze sina wenjagala asylum kuba siri mu buwaŋŋanguse. Nze najja byange, nze najja kukola zange. Munaku enkulu nkomawo waka. Nkomawo kulenda ku nkulu waka.
ate gundi ate luli sakomawo nenjanzaala n'omwana nze nakawere tanyumiza mbuna ali ku kiso nkomawo kati era olumaliriza vidiyo eno nkomawo waka nze siri mwasayira ku bantu abali mwasayira musiriiko naye siyinza kwagala asayira mu nembula tosobola kugula kopi y'amawulire tosobola kudownloadinga kopi z'amawulire eziriko Justice Kisakye n'oziteeka mu fayiro yo n'obuuza ab'e Canada bwe muba mugamba nti tulimba Justice wa Supreme Court yadduse mu ggwanga yadduse eki eyo layini n'engikuba kooti z'e Canada nezitampa asayiramu mmwe bwe muba mulemeddwa asayiramu mulemu ebyammwe nze nakawule wamma nkomawo nze tebanyumiza kaboozi naawe badde kinze nkomawo ate Museveni annoonya Eben yagambye maama we gwe maama wamma toba nakutya nze Museveni n'amala ajja wano nsooka nenkukwata gwe ne Shalom nenziruka nengenda nembakweka nenkomawo nenkuba Museveni ebikonde Nkazale manzi yabadde yeyogeza we bya Museveni maama we namugamba gwe ebyo ebintu byoyogera gwe mwana gwe namugamba agwe mama totya gwe mali nzereka nkuli nsooka nenkukwata gwe ne Shalom nenziruka ningina nembakweka bwe mali bakweka nenkomawo naye kyenyinza okukola Museveni akikwasako emikono ebiri maama we yagambye banayo nyonooneddo wamma gwe wulira ebifo ebigulumivu twagenzeeko mu kitabo kya bwe twavudde mu Bassekabaka ekisooka essula ye13 yonna twagenze mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula 10 nga Bayibuli egamba nti tulina ebyokulwanyisa ebimala okujeemulula empaka zonna n'okuddawo ebifo ebigulumivu ne bakabona baabyo. Twabadde mu Bassekabaka ekisooka 13 yonna then ate ne Bakolinso ekyokubiri essula 10 okuva ku nyoluso kutwa kule 17. Ekintu kyokka ekisobola okutudayivatinga okutujja ku mulamwa senga tugondera bannabbi abakulu mu bannabbi abato ab'omulembe guno senga munaagondera bannabbi abakulu ne babaliisa engo gujja kuba musango gwammwe. Mu kitabo kye twasomye eggulo ekya Zefaniya ekya Zakariya yatugambye bino bye mulina okukola mwatulaganirenga amazima mulekerawo okukola endagaano ez'obulimba mulekerenga byonna Bayibuli yabituwadde yatulambisa engeri gye tulina okubikwatamu byonna bwe mubivaako ensolo zijja balya. Bayibuli yatugambye eggulo Katonda ng'agamba sejjusa olw'ebyo ebyatuuka ku bajjajja bammwe balimba ne bawaanyisa emisango ne balya enkwe ne mbawaayo naye nze kennyini eyabawaayo ate nze nsaasidde abazzukulu naye mu abazzukulu mukole bino kubanga bajjajja mmwe bye baamenya. Kati temuwulira bannabbi bakulu bajja baliisa engo Kazimba Mugalu ajja baliisa engo. Tosobola kuŋŋamba abantu abasomesa Bayibuli ewala n'obulimba nga Bayibuli egamba nti abalimba bonna jjajja waabwe kitaabwe era jjajja waabwe ye Yesu ye Setaani. Bayibuli egamba Setaani ye jjajja w'abalimba bonna. Naye nosanga abasajja bannaddiini munnaddiini yasabye Sara yawaanyewanye Museveni ng'ayagala okumubbako emmotoka n'amugamba gwe Museveni eggwanga lino likyakwetaaga senga mbadde Katonda nandiriva nsinze emyaka gyo n'enkuzzaayo ku myaka 2 era namusabire Sara n'agamba Mukama omusajja ono muzze buto obwo bulimba oyo ayagala kubbako Museveni emmotoka. Munatugamba mutya nti obubbi kibi nga Museveni omubbi mumuwaana yabbye ssente mu Bank of Uganda mumusabira kudda buto. Bannabbi abakulu bonna bali mu bifo ebigulumivu Museveni yabateekawo okusobola okunyweza ebifo ebigulumivu n'ebyoto bya Museveni okunywera. Olunaku olwaddako twasoma amalala gakulembera ekigo twali kuba Mpuuga ne tugenda mu kitabo kya Luka essuula 5 olunyolo lwa 3 mu mukago twakule 19 nga Bayibuli Yesu yali asomesa n'agamba ekiraka ekikadde tosobola kushikoba ku lugoye lupya oba olugoye olupya odukubako ekiraka ekikadde oba okuddira omwenge omusu wayini omupya mu revolution Bobi Wine omupya mu revolution tomukubako kiraka
ate n'ekiraka tosobola kikuba ku Bobi Wine omupya ekimu kiyuza kinnaakyo kyova olabanga ekiraka kya DP buloko kyayulise omwenge omusu toguteeka mu nsawo nkadde omwenge bwe guba nga musu nga mupya oguteeka mu ddiba pya nga lya NUP pya nga byonna bipya kyova olaba waabadde ekiraka kya DP buloko kyayulise omwenge gusigale nga mupya mu nsawo empya. Yesu ye yabisomesa. Ne tugenda mu Matayo 21 ne tulaba endogoyi eyagondera Yesu nemutuuza n'atula ku mugongo endogoyi n'etambula ne bajalirira engoye ne bagiwaana ne bakuba enduulu endogoyi n'ekizuula nti bulijjo ntambula sina muntu ono nga tebankubira nduulu babadde bangoba mu mmere zaabwe mbundi emihogo gyabwe abo bennyini be bankuba emiggo luli mu mmere zaabwe mbumbaliire emmere kati be banjalidde engoye n'entambulirako kanyweza ali ku mugongo gwange. Endogoyi neweeka Yesu neyenjoyinga ebyali ebya Yesu byonna engoye zaali za Yesu naye ng'endogoyi yetambulirako. Kati empuuga yabadde yali ebiseera bye bannaye empuuga yatujooga ebiseera bye yeetika Kyagulanyi ku mugongo kati ate ne yerabira nti engoye zoona ali ku mugongo yakulekera gwe n'ozitambulirako talina buzibu kasitabeera ku mugongo kati gwe mujje ku mugongo owulire embaga. Endogoyi bwe yagondera oyo yo n'omwana gwayo bonna baasumulubwa ku muguwa ne baleetebwa omulembe. Bayibuli egamba Yesu yali alangirira abasiba okuteebwa yakikola mu Isaya ne mu Luka yabyogera. Isaya yabiragula mu Luka Yesu n'abikonfaminga mu buliwo n'alagira ne basumulula endogoyi n'omwana gwayo ne babireeta. So twabisoma mu kitabo kya Matayo 21 ne mu Luka 5:39. Olunaku olwazzeeko twasomye omutwe gwabadde gugamba kituufu Uganda yafa, kituufu omulembe gwaffe gwavunda tetulina mpisa. So ne tulyoka tugendako mu Bayibuli okunoonya wa wetugwa mu nsonga ezo ne tukkiriza kale bwe gubanga gwafa Yesu yasomesa mu Yokaana enjiri gospel mu njiri ya Yokaana essula 12 olunyiriro lwa 24-26 nti empeke y'eŋŋaano bw'ebeera waawo tesobola kugasizaawo na kukubisaamu naye eziyitibwa mu ttaka n'evunda n'eryoka ekola amakulu ng'emeze n'ebala. So okuvunda kw'omulembe gwaffe kitegeeza kweyubula okugenda mu generation endala okumera. Then ne tugendako ne mu lugero engero ez'ensigo twali mu Matayo 13 okuva ku lunyiriro olusooka okutuuka ku lunyiriro lwa 32 waliwo engero 3 nga zikwatagana ku nsigo ze twalabye nga Bayibuli emaliriza ekyogera ku mpisa ku kigambo ku mpisa ne ku biddakaawo byonna. Yesu yagera engero 3 nga zigobereganye nga za nsigo mulimu okusiga mulimu okumera n'ebirala byonna ojja bisanga Matayo 13. Olunaku olwazzeeko twasomye omutwe gwabadde gugamba nti Uganda yali eri mu lugendo olw'okwenunula n'egwa mu batemu ate n'egwa ne ku kabenje mu lugendo lumu n'ofuna accident n'ogwa mu babbi oba batebusa ogenda ate n'ogwa ku kabenje. Naye Mukama yebazibwe kuba byonna Uganda tebigimazeewo esigadde eyimiridde. Kwolwo twagenze mu kitabo kya Yokaana enjiri essula 8 olunyiriro lwa 3:1-3:2. Yesu yali asomesa wano n'agamba mmwe senga munzikiriza bye mbagamba munaabeera bayigirizwa bange ddala. Munaabeera bayigiriza ddala kuba kati awo muba mugenda kumanya amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe. Yesu nga yasomesa nti ekitusse butamanya mazima kyekyatubuza. Era bw'ogenda n'osoma bulungi awo enjiri yonna n'ogisoma Yesu bwe yasomesa bali balina bye baali bamanyi nga bo bamatidde nga bo bamativu mu bazzukulu ba Ibulayimu naye nga tekibamala baali wala n'amazima. Yesu yababuwabula n'abagamba mwinayo kye mutamanya bwe munaakimanya mujja kufuna eddembe. Then tugenda mu Hosea chapter 4 wano we twasisinkanye nga Bayibuli etulaga engeri gye tusaanawo olw'obutamanya mazima. Ensi n'ezikirira olw'obutamanya mazima. Era nga Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde lwa kubula kumanya. Kiri kye mbagambye nga ntandika nti bwe twatuuka okulya buli omu yamuwa ekitiiyo okiwutise supu. Naye ate bwe twagenda okutikka omukyanga buli omu n'amuwa ejjiikeese na sukaali. Bukyanga tugenda kutikka loole buli omu yamuwa loole n'amuwa n'ejjiiko.
naye bwe tujja okulya ate ebitiyo tubikozesa no mu kulya ekyo kitegeeza ki tebatutuusa ku mazima wadde ekkanisa we yakuliyetingira Yesu owaayo n'ekuliyetinga Setaani owaayo n'ekuliyetinga Mariya owaayo n'etujja ku Mariya oli abasiraamu ne bakuliyetinga Allah owaabwe ne Muhammad owaabwe Muhammad oli yalwanirira obwenkanya Muhammad oli yalwanirira obuyisiraamu Muhammad ow'omulembe guno talwanirira busiraamu gwe batubuulira babasiba ne babamalawo ng'obusiraamu busirisi Muhammad yaleka obusiraamu obugumu obunywevu bano batubuulira obusiraamu buse kibotte Yesu yabuulira enjiri ng'ewonya omuntu Yesu yabuulira enjiri nga tasibaamu bwabaawo omulema olumu yali atambula ali mu lugendo lulala Bayibuli egamba yali ava Yerusalemu ng'agenda Yeriko naye ne yeekoonako awo mu mbuga emu awo kyemmanga awo yagenda osangawo n'asangawo abagenge 10 bo ne basooka ne bawona kashi yali atambula ng'agenda mu kibuga ekibuga 9 n'asangamu omulambo gwasooka kuwona gwasooka kuzuukira okugenda okweyongera mu birala byonna yaleka amaziga agajje mu nju yagenda egadala ng'omusajja omulalu asula mu ntaana ebbanga lyonna yamuleka emizimu gimuvuddeko agenda ku birala naye nga kino kiwedde kati bano abasumba Katonda gwe batusomesa si yono Yesu gwe batusomesa si yono Yesu oli yali taweebwa transport yayagala kumanya wa wali problemu kyokka kyayagala byonna bakuliyetinga byabwe Bayibuli gye batusomesa si eno ate ennaku zino enjiri yakyuse naye Faaza Musali ennaku zino yambuuliridde enjiri mpulira nzenna obugere buli mu nsawo gwe lutaddeko obugere mu nsawo Faaza Musali ennaku zino yabuulidde enjiri naye ate Faaza Musala yambuulidde enjiri ku luno eri practical akutwala ku practicals n'ovaayo ng'ozirabye ng'ozitegedde era ng'oziwulidde Faaza Musala teyeefudde ekirala kati enjiri eri practical Zakayo yalinnye omuti asobole okulaba Yesu naye Yesu n'amugamba n'amuyita n'amugamba nti Zakayo enjiri tekyali yakubituuti kawansi bannange nno tulina okukka wansi ebitwewanisa bingi omululu gwa ssente obwannakyemalira weeyagala wekka bwe tubafaako weewanise kubanga wasoma nnyo olina PhD biki kawansi Yesu kyeyagamba Zakayo ate Zakayo n'akka Bayibuli egamba nti yavaayo omusinde bannange enjiri egenze mu practicals bayikangende mpolampola nzike wansi bweyamala okukka Yesu n'amugamba ti olwaleero obulokofu buyingidde mu nnyumba yo kawansi bwe munaamala okukka wansi mmwe abagamba free board wine kiki kyemutegeeza mmwe abagamba free board wine kiki kyemutegeeza mmwe abagamba free board wine kiki kyemutegeeza munzija ku mulamwa oba bannange mwagala diversion bantu so enjiri kategenze mu practicals enjiri Faaza Musala yatututte mu practicals kutubuulira enjiri alinye ku muti waggulu n'atulaga gundi Zakayo n'atulaga n'atuula nekyo kyali kitegeeza oyinza okwebuuza nze ndi ku muti akugambye oyinza okuba nga olina omuti gw'oliko nga gw'owulira essente gwe muti kwe weewanise waggulu Mpuuga abadde yeewanise mu by'ebitiibwa Mpuuga bw'otowanukayo kukka wansi owedde kale olunaku olwazeeko awo we twasomedde nga Bayibuli etulaga engeri obulimba gye busobola okumalawo ensi bw'osobola okuzikiriza ensi mu kugikweka amazima kati Yesu gwe batubuulira ennaku zino akolera mu micungwa omusajja akukuba omucungwa n'obanga omwana abaana balwanidde enkoko mu bed space ne bamukuba eriiso katono ddijjamu naye baanammwe Dubai awo mulabika nga muli mu fake life mugenda ne mutomeza bannammwe ku internet omwana n'atunda ettaka nga zze Dubai abeere mu good life gye mutulaga ku internet mwagaana okubeera liyo ne mutuuka okwekubira ekifi ky'enkoko mbwolwakutte mu nkoko nagenda okulira nga nkube ettofaali ku liiso oba yabadde ngumi nagudi ya mukubye eriiso makirini mukazi wattu bamukubye eriiso
naye omuntu bw'abalaba ku internet bye mukola atunda ebijja ngalowooza mbunne Dubai mirembe mmwe bannammwe mubabuulire ebituufu ebibeera mu bed space ne mulwanira enkoko Dubai ne mulwanira enkoko abakazi abakulu bamaama kati eri Uganda wali atunda ettaka ayagala kujja kubeera simanyi kubanga alaba Dubai mirembe abaana bajja bonna simanyi biki bakulaga bali ku boat cruise 24/7 bali mu good life kumbe eri mulwanira n'enkoko akakoko obukooko akakooko mwana bimu n'engumi ku liiso engumi cats gy'ataakuba balista Timo yamukubye engumi bagitava ku kifi abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya olunaku lw'eggulo twabadde mu kyawandiikibwa kye twasomye nti nno twasomye ku kufa n'okuzuukira kwa Uganda nga Bayibuli etulaga bajjajjaffe bwe baazikirira ate nga waliwo okuzuukira kw'omulembe gwaffe twakisomye mu Zaakaliya essula 8 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku 17 tujja kuddamu twewole ennyiriri eziri awo tusobole okugenda mu kigambo ky'olwaleero. Olwaleero ngenda kwogera ku lutalo n'okulwanamu olutalo. Buli lutalo lwanjawulo ku lulala. Ng'onoowangula osooka kumanya lutalo lw'olwana n'omanya ebyokulwanyisa by'olina okukozesa. Bw'oleeta ebyokulwanyisa ebitali byo mu lutalo tosobola dduwangula. Olina okusooka okumanya ne bwe kiba kizze mu maka ng'amaka gayuuga. Sooka otte ku bigere onoonye kiki ekyayingidde mu maka. Omukyalo omwami akugoba akuli bubi. Tosooka sooka omala okubuuza kiki. Problemu eriwa. Bw'onoozuula wali problemu ojja kumanya ekyokulwanyisa. Bwadda ng'ayomba naawe n'oyomba oyomba ky'omanyi yabadde ki. Yabadde ki? His Excellency bino ebintu byetubuulira His Excellency yawe biyimbanga. Omukyala bw'abanga yeekyanze nonyereza ensonga akwabudde awete kuba ekikulu otakikola kiba kibanza ebazadde bo obeera obati obudde bakundobangako sooka onoonyereza ensonga kwavudde anobe. Buli kintu kyonna sooka omale okumanya ekituufu kyeki. Bw'onoomala okumanya ekituufu ojja kuzuula solution era ojja kumanya n'engeri y'okulwanamu. Kati entalo ezimu tuziruuzinga lwakuba ebyokulwanyisa bye tukolerayo bye tutwalayo okulwana bibasibye byo. Abamu tukwata emisekuzo okukuba ensiri. Ensiri egudde ku mwana n'ogamba zino ensiri zino zireeta malaria zino. N'okwata omusekuzo ng'omwana bamubisse wali okuba nsiri. Kyokoze kirungi okukuba ensiri ereme okuluma omwana omusiiga malaria. Naye okakasa onoogikuba n'omusekuzo. Era ku bibiri ogenda kutta ki? Ku nsiri n'omwana. Sooka omanye, bw'omala okumanya solution ejja kujja. Kuba n'okumanya obumanyi ekituufu solution. Y'ensonga lwaki mu ddwaliro basooka kujjako musaayi. Tebakuwa erya malaria ng'olina typhoid. Tebakuwa erya typhoid ng'olina meningitis oba ng'olina bulusera. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, twebaziza olunaku lwaleero Mukama tugenda mu kitabo kye, tugenda mu kigambo kye ekitukuvu. Tukwaniriza mukwano okukosomesa oyigize batabani bonna bawalabwa. Nsaba oganye ekigambo kino Mukama kibe kiramu, kibe ku ttaka eddungi, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mukama ganya ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange. Bigende eri abatukuvu bo Mukama bikola enjawulo. Bibale ebibala n'ebibala byabwe bibeerewo. Buli kigambo Mukama kigenda okufuluma kibeereko amafuta era kibeere kikozi. Kikole ogwakyo. Naffe Mukama tuleme okubeera abawuliza obuwuliza ab'ekigambo naye tubeere abakozi b'ekigambo. Bwe tutyo bwe tunaawangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda yenze bwe natusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ngenda kusooka mu kitabo kya Zaakaliya kye twasooseemu. Nyina ennyiririza enjagalamu wali nga nnyonnyola ng'agamba nyweza emikono. Kati twagala kugenda kukunyweza mikono. Bayibuli etegeeza ki bw'egamba okunyweza emikono? Nakugamba ekitegeeza kulwana.
kati twagala tulabe entale ez'enjawulo n'ebyokulwana n'okulwana okw'enjawulo. Entale ez'omubiri tulina ozirwana mu mubiri. Enjala bw'ekuluma ng'olubuto lukusaba mmere nga kulya, ne bw'onoosinza n'osaba ne bw'onoosoma Bayibuli ogijja ku lubereberye ogitwala ku kubikkulirwa, olubuto luba lwagala mmere. Bw'oba toli mu kisiibo nti owaayo saddaaka lwa kisiibo naye nga ssaawa yakulya, toyinza gamba Mukama nti nze Mukama siina ssente, olwokuba Mukama siina ssente, enjala tegenda kunnuma okumala wiiki nnamba, nze Mukama enjala tegenda kunnuma, nze Mukama nsaba busabi n'enzikuta, Mukama bwe nsaba nga nzikuta. Obwo bulimbe, eyo Bayibuli nfu. Bw'oba oli mulwadde genda omire eddagala, genda mu ddwaliro bakujjanjaba omire eddagala. Bw'oba olina kiti kyonna ky'osobola okusima n'ofumba emirandira, kisima okinywe. Oyo si sitaani. Owone gwe kinywe Katonda akuwonye. Era ne bw'ona okinywe Katonda y'anaaba akuwonyeza. Kyogamba ogwo omuti kitawo ye yagutonda. Okugusimba kirala n'okugutonda kirala. Kitawo ye yagutonda. Katonda yomanyi ye yagutondesa ki. Ye yagutonda kukola ki. Kati ne bw'ona oganda ate okukisima n'ogamba nze sinywa ddagala ganda lya sitaani, Panado alimu eddagala ganda. Gwe twala obusiru bw'ogule Panado. Era mu Panado mulimu eddagala ganda. Kati gwe obutamanya bwe bukutawaanya. Nakugamba bwoba olina omuntu Isirayiri genda omubuuzo bafuna omuntu Isirayiri. Isirayiri yanona ensigo z'omululuuza mu Uganda. Eyina ekibira ky'omululuuza. Bakamula omululuuza buli firiji ya mu Isirayiri erimu omululuuza gwe bajja e Uganda. Abaana baabwe banywera ddala omululuuza oba balamu oba si balamu. Omwana alina okunywa omululuuza oba mulamu oba si mulamu. Ensigo bazijja Uganda. Wabula mwe temunywa mululuuza, wabula musaba Katonda wa Isirayiri. Muli basiru. Ate amafuta tigakyuseemu. Gwe wenna omulokola atanywa ddagala ganda oli musiru. Eddagala ganda si kuloga. Kati tuli ku misingi, tuli mu Bayibuli, twazeeyo ku musingi, twazeeyo ku mazima. Nakubuuziza gwe omulokole, omwana wo teyalwala bwosi ng'ofunye olubuto. Obwosi kitegeeza ki? Obwosi kitegeeza ki? Ng'ozadde omwana. Naakula. Ne bw'omuzzaako nga wa myaka 8. Olubuto olumuddako kasita lugwa munda bwe paba ng'oli alwala obwosi. Sayansi kye yali awo wa butonde. N'ebirala bingi nnyo bye tusobola okuyongerako wano. Kati ebyo ebyokwefuula okuwakanya obutonde muli basiru. Kubanga n'ebyo ebidagala by'oliko gwe obeera kafate bongo ogenze mu ddwaliro. Bw'olimanya bwe bakola eddagala eryo ojja kumanya nti era oli ku ddagala ganda. Kati eyasimye emirandira gya kedo n'anywa aba teyagenze dda. Eyagayize bombo aba teyagenze dda. Kati goddawo simanye bombo bulogo, simanyi balyaluza abalongo nze ngayiza lya kifuba. Oba lyalula abalongozi sibimanyi nze ngayiza lya kifuba. Ebyo babikola babigenderedde kutujja ku mulamwa. Ne batuwa ekitiiyo tukiriise emmere. Naye ne batuwa ejjiiko tugende tutike buli omu ne bamuwaloole y'omukyanga. Agenda atike loole naye ng'asenesa jjiiko. Zakariya essula 8 mumuwulire bulungi. Essula ey'omunaana. Awo ekigambo kya Mukama w'Eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti nkwatirwa Sayuuni obujja obungi, nkikwatirwa obujja n'ekiruyi ekingi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti nkiddiddemu Sayuuni n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi. Era Yerusaalemi kinaayitibwanga nti kibuga kya mazima, era nti lusozi lwa Mukama w'Eggye, olusozi olutukuvu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti abakadde, abasajja n'abakazi balituula ate mu nguudo za Yerusaalemi, buli muntu ng'akutte omuggo mu mukono gwe kubanga akaddiye nnyo. N'enguudo ez'ekibuga zirijjula abalenzi n'abawala nga bazannyira mu nguudo zaakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti era bwe kiriba ekitalo mu maaso g'ekitundu ky'abantu abo ekirisigalawo mu nnaku ziri, kyandibadde kya kitalo ne mu maaso gange, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti laba, ndirokola abantu bange okuva mu nsi ey'ebuvanjuba n'okuva mu nsi ey'ebugwanjuba. Ndibaggyayo, nabo banaabeeranga wakati mu Yerusaalemi, nabo banaabanga bantu bange, nange naabeeranga Katonda waabwe mu mazima ne mu butuukirivu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti
emikono gyammwe gibe n'amaanyi mwabawulira mu nnaku zino ebigambo bino ebiva mu kamwa k'abannabbi abaaliwo mu nnaku lwe baalasa ennyumba ya mukama w'eggye. Emikono gyammwe gibe n'amaanyi mmwe abawulira ebigambo by'abannabbi abaaliwo nga byogerwa mu bannabbi abaliwo naye nga baba alifalinga mu bannabbi abaaliwo. Emikono gyammwe gibe n'amaanyi, ekyo kitereke. Ye yeekaalu ezimbibwe kubanga ennaku ziri nga tezinnatuuka nga tewaliiwo mpeera ey'ensolo so nga tewali mirembe eryo ye yafuluma n'oyo eyaddayo olw'omulabe kubanga nakyayaganya abantu bonna buli muntu ne munne. Naye kaakano nze sirikola bwe ntyo ekitundu ky'abantu abo ekyasigalawo nga mu nnaku ez'edda bw'ayogera mukama w'eggye kubanga wanaabanga ensigo ez'emirembe omuzabbibu gunaawanga emmere yaagwo ettaka linaawanga ekyengera kyalyo n'eggulu linaawanga omusulo gwalyo nange ndisisa ekitundu eky'abantu bano ekirisigalawo ebintu ebyo byonna. Awo olituuka nga bwe mwali ekikolimo wakati w'amawanga gwe ennyumba ya Yuda naawe ennyumba ya Isirayiri bwe kityo ndibalo. Awo wewasinza okukolera muganda wange Navas ye yasazeeyo ako mwali ekikolimo semusemu you from Uganda ako neba nange Navas oli musajja okola namwe mulibeera mukisa temutya naye emikono gyammwe gibe n'amaanyi. Ogwo gwakubiri naye emikono gyammwe gibe n'amaanyi akizeemu ogwokubiri kubanga bw'ati bw'ayogera mukama w'eggye nti nga bwe nalowooza okubakola obubi bajjajjammwe bwe bansunguwaza bw'ayogera mukama w'eggye so sejjusa bwe ntyo ate ndowoozezza mu nnaku zino okukola obulungi Yerusaalemi n'ennyumba ya Yuda. Temutya ebigambo bye munaakolanga bye bino mubuuliraganenga eby'amazima buli muntu ne munne musalenga emisango egy'ensonga n'emisango egy'emirembe mu miryango gyammwe. Bino bye munaakolanga mwaba omulembe guno mwogere amazima musalenga emisango egy'ensonga. Kanisa essaawa etuuse mutubuulira amazima. Essaawa etuuse mwogere amazima mugambe Museveni nti oli mubbi mugambe Museveni nti oli mutemu naye muli mu kumulimba mbusenga mubadde musobola mwatase n'omusabira essaala y'okuddamu okuba omuvubuka katulabe mwatugada mbu Museveni musambwa eri omusambwa ogukaddiwa naye mbagamba Museveni si musambwa nidda oyo musajja afuuka embwa babalimba. Awo wenkomye kuba mbadde njagala okugjayo ebyo ebigambo nga nzikaatiriza Katonda bw'atukuutira okubeera ab'amaanyi mu mikono. Kati tugenda kusoma ku mikono, emikono gikola ki? Lwaki emikono gyaffe girina okuba n'amaanyi? Tugenze mu lutalo okulwana. Ulira ekitabo kya Luberebera essula 14. Ngenda kukibuuka, ngenda kubuuka ngende kunyiririza enjagala wano bino byalanja byogere bya waggulu. Essula 14. Kabe Sodoma ne Gomora ne badduka ne bagwa omwo Omeri kabaka we Eramu ne Tidali kabaka we Goyiyimu ne Amulaferi kabaka we Sinali ne Aliyoki kabaka we Erasali bakabaka abana nga balwana n'abataano. Era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnyo obw'ebitosi ne bakabaka be Sodoma ne Gomora ne badduka ne bagwa omwo n'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomora n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatulanga mu Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omwe yawonawo n'abulya Ibulaamu Omwebbulaniya oyo yatulanga wali emivule gya Mamule Omwamoli muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri nabo baali nga balagaanye ne Ibulaamu. Ibulaamu bwe yawulira nga banyaga muganda we n'agenda ne basajja be abaayigirizibwa okulwana abaazaalibwa mu nnyumba ye 318 ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ne baawukanamu okubalumba ekiro ye n'abaddu be ne babakuba ne babagoberera okutuusa ku Kobba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana bwe yamala okukomawo ngasse Kedalawomeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save ky'ekiwonvu kya kabaka. Ne Merukizeddeeki kabaka w'e Saalemi n'aleeta emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulaamu aweebwe omukisa Katonda. Okay. Bw'onoosoma okuva ku lunyiriri olusooka tutandika nga balumbye bakabaka bana bajja ne balumba bakabaka bala batano bali batano ku bana ne bajja ne babalumba ne bakubagana abalumba ne bawangula olutalo ne banyaga buli kintu bakabaka bali ne badduka be balumba ne badduka omwali kabaka w'e Sodoma ne Gomora
Luti gye yali abeera bw'ova mu ssuula ye 13 waliwo enkayana wakati wa Luti ne Ibulayimu. Ibulayimu n'agamba Luti londako gy'olaga. Luti n'alondako okugenda mu saidi ya Sodoma ne Gomora. Baali bagaggawadde nnyo. Buli omu n'asigala buli omu n'abeera bibiri. Bayibuli egamba Luti gye yagenda n'agaggawala n'agenda ng'alya ng'agaziwa ensalo paka lwe yatuuka mu Sodoma ne Gomora nga y'omu ku bagagga baayo. Naye olutalo lwajja ne bakabaka baawo bonna ne babamalawo ne banyaga mu bye baanyaga ne banyagiramu ebintu bya Luti naye ne bamunyaga bonna ne babatwala. Ku bantu ba Luti waliwo yasimatuka n'adduka yadduka dda wa Ibulayimu gye basenguka n'amugamba abasajja batuzinze batukubye naye ne Ibulayimu bamututteko byonna n'abantu naye bamututte n'obugagga bwe babututte. Ibulayimu teyasaba. Bayibuli tetugamba nti awo Ibulayimu n'asaba. Ibulayimu n'anoonya Mukama, Ibulayimu n'awayo sadaka, Ibulayimu n'asala akaliga nedda. Duno olutalo lwa mubiri. Ibulayimu bwe yali agaggawala yamanya engeri y'okukuumamu obugagga. N'abeera n'abasajja mu nnyumba ye abaakulira ewuwe abaazaalibwa ewuwe. Wano Ibulayimu tannazaala mwana, talina mwana mu ssuula eno. Tannabazaala mwana. Tukyali mu ssuula ya 14 tannazaala mwana. Ibulayimu n'akola atya? Yali alina ejje waka ewuwe nga yalitendeka kulwana ntalo za mubiri. Bayibuli ekyogera bulungi yali alina abantu 318 nga bakabaka basatu baluzinze olutalo, baluzinze wo, baluzinze ne bato ne badduka. Bayibuli egamba Ibulayimu n'atwala abasajja be n'abaawulamu n'abawa position mumuyite wano nammwe muyite wano kati ffe tuva wano. Olutalo olulemye bakabaka basatu Ibulayimu yalulwana n'aluwangula n'akomyawo Luti n'abantu abaali banyagiddwa. Awo nga Ibulayimu tagenze mu kusaba. Ibulayimu tamaze kusaba. Naye Ibulayimu bw'abeera mu lutalo olulala eri bw'osoma essula ziri ze tubaddeka awo ebiseera ebyo kutuuka kuzaala mwana Mukama amubuulira endagaano z'abaana be bwe ziribeera. Olwo olutalo lwakuweerayo saddaaka lwakusaba. Lulimu okusumagira, lulimu okulemererwa, naye olwo lwakusaba, olwo lwakuwaayo saddaaka. Genda oleete kayuba mukukulu, genda oleete endogoyi, gisimanye ente, zisaleesale bisimanyi, buli kitundu kitunulire kinnaakyo, ate obunyonyi bwoto obusalamu. Olwo olutalo lwa mwoyo, genda olulwane bwoti. Oyinawo akaanako kamu kokka Kayisaaka. Sooka okampe, kasale okampe, nkuwa abangi, n'akatwala akasale, olwo lwa mwoyo. Ibulayimu amanyiddi lwalwana omwoyo mu mwoyo. Ibulayimu amanyiddi lwakuba ekikonde ku liiso. Ibulayimu amanyiddi lwalwana oyo ye jjajja w'abakkiriza. Nakugamba bw'oba oyagala okumanya nti abano abasajja amazima bagamanyi, funa awali ettaka lya Sserwadda, nga waliwo ettaka lya Sserwadda ow'omundeeba. Siisu gwe bagamba mbu ye mukulu w'abalokole. Funa awali polotu ye oyiwemu bulooka. Gwe kikole nga atagenderedde oyiwemu tipa ya bulooka, oyiwemu n'ez'omusenyu 2. Gwe batakunonera ku mpingu nga siyenze. Kati ate gwe gendayo omugambe munnange omusajja bamuyita Kalamagi. Kalamagi alemedde mu ttaka lyange. Ajja kugamba sister fukamira tusabe. Mukama waliwo gwe bagenda okuddepa. Mukama babbe ettaka ly'omukazi. Mukama situkolwane. Mu linnya lya Yesu Mukama akulwanire. Kuba amanyi Kalamagi ali mu kabano. Ate naye wa kabano. Akugamba nedda gwe ddayo tule Mukama agenda kulwanira. Bagenda kutwalako ettaka. Gwe tokayana bino bye nkugamba bitwale mu practicals. Funa ettaka ly'omusajja wa Katonda. Bishop oliyiweko tipa. Gwe wako tipa y'omusenyu egi. Lwojjoka kasanti mugandulo mu mulimu emmundu. Lwojjoka kasanti ababasajja bayina amamundu. Obajja kutwala okole byonna bakugambe Bishop yatugamba tetukuta. Otukene w'omulamuzi omulamuzi akugamba eddayo Bishop yaŋŋamba sikuta. Ojja kumanya amaanyi g'aba Bishop. Ojja kumanya amaanyi g'abasajja ba Katonda nti bo bwe wasanga okukusalako omutwe akusalako omutwe. Gwe tokayana. Funa ettaka ly'omulokole yenna omunene. Funa ettaka lya Kayanja oliyiweko ekimotoka ky'omusenyu eki. Tokuba ku simu yange togamba kize nakugambye. Yiwako nga bwodduka bw'oba tolina mbiro ziwera kukuba sasi mu kabina. Tokuba ku simu yange. Naye bwe kituuka ku ffe
bw'otuuka okulya nga bakulaga nti bayagala nnyo olye nga bakuwa ekitiiyo. Bw'otuuka okulya abasumba nga bakuleetera ekitiiyo nga bakukwasa ekitiiyo nga bagamba munnange ddya nayagadde dde olye njagala olye emmere mwana wange kubanga njagala olye emmere eno ng'akukwasa ekitiiyo olina okikwasa emikono ebiri ate olina okikwasa gumu wano ate tekisituka luto kinene omuti gukoma eri waliyo n'okolaba oti n'okikiitana n'okolaba oti n'omaliriza ng'emmere ekulemye okulya. Baakikola bakigenderedde kubanga baatukweka amazima tuleme okukola ku nsonga zaffe. Ibulayimu jjajja w'abakkiriza ayina bataliyani namba mu majimu ewaka y'abamagye abaava mu nnyumba ye. Musooke muwulire bino ebigambo katubiddemu. Ibulayimu yali musajja muzibu akutemako omutwe. Ekiwonvu sidimu kyali kijjudde obunnya obw'ebitosi ne bakabaka b'e Sodoma ne Gomora ne badduka ne bagwa omwo n'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi. Olutalo oluddusa bakabaka toluyita lwa kusaaga. Kabaka n'atuuka okugwa mu bitosi ne yeeziringula abasajja bamutwala. Olwo olutalo toluyita lwa kusaaga olwaddusa bakabaka. Omanyi kye kitegeeza kabaka okudduka. Omanyi ebbanga eryatwala Amerika yeewaana amaanyi. Omanyi ebbanga eryatwala okutandika okuddusa Gaddafi. Omanyi ebbanga eryatwala okutandika okuddusa Saddam Hussein. Omanyi ekibeera waawo ne bagamba Gaddafi adduse wuno abadde adduka bamukubye amagulu. Omanyi ebbanga eryagenda omanyi abantu abaafaawo. Bakabaka ne badduka. Ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomora n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatulanga mu Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omu eyawonawo n'abulya Ibulaamu Omwebbulaniya oyo yatulanga wali emivule gya Mamule Omwamoli muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri nabo baali nga balagaanye ne Ibulaamu. Ibulaamu bwe yawulira nga banyaga muganda we n'agenda ne basajja be abaayigirizibwa okulwana abaazaalibwa mu nnyumba ye 318 ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ibulayimu yali talina kuzaala baana naye alina abantu abaali ewuwe ne bazaalirawo abaana bo n'abateekateeka nga amagye ga Ibulayimu abantu 318. Ate Bayibuli etulagayo ne coalition ye endala gye yakola n'abasajja abalala. Bwe bababuulira nti nno batutte Lutti bamuwambye babbye n'ebintu bye bamututte Ibulayimu teyasaba. Alina amagye ga 318 wulira. Ne baawukanamu okubalumba ekiro ye n'abaddu be ne babakuba ne babagoberera okutuusa ku Kobba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. Awo owuliddewo okusaba Ibulayimu asabye. Ibulayimu Omwebbulaniya. Simba mutinkiza ne Katonda w'Abebbulaniya, Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo. Ye yanyweza bunyweza kulwana kwa Ibulayimu. Omwana wange agenze kulwana ye awangule kiwedde. Kubanga ente bazibbye mu buliwo, ettaka lyo balibba mu buliwo. Bye bakukoze babikoze mu buliwo. Kakati nga gojjayo Saala ng'ojjayo omusaalo. Omusajja ali mu kumalawo Buyisiraamu. Mwongera kusiiba. Okusiiba kukola ku bintu nga bya mwoyo nga mukutula bya mwoyo. Oba okujjayo ebiri mu mwoyo mubireete mu buliwo. Olutalo lw'okukutwalako ekifi ky'enkoko luggwa Nakikonde ku liiso. Kubanga munaye enkoko gye weegulidde ku ssente zo njagala mbabuuze mmwe waliwo abalokola abalina amasomero oba abanaddiini abalina amasomero. Bw'otwalayo omwana wo ku ssomero ly'ekkanisa oba ery'ekyaki ayinza obutawa fiizi. Ayinza obutawa fiizi olw'okuba gw'otendereza nnyo mu kyaki. Ayinza obutawa fiizi ku lw'okuba nga wasabiddeko ku headmaster pastor. Nze nasomera ku Maranatha High School ewa Pastor Kasirivu. Essomero liri ku kyaki Maranatha High School gaba community church Pastor Kasirivu. Oyinza okusomerayo olw'okuba osaba nnyo oli mulokole. Fiizi abeera fiizi kubanga abalina okusasula amazzi mu woota mu buliwo
alina okusasula umeme abaana basome kati gwe tomunyumiza mu umeme tebatwalayo mukisa mbu aba umeme mukama abongera omukisa era mubeerewo nnyo temuvuwangawo mutu w'amasanyalaze tebamanyi mukisa aba umeme bamanyi olulimi lumu unity gwe sasula unity oyake kati bwe batuuka ku byaffe nga bakugamba mukama akuwa omukisa siri wano kuwakanya mukisa gyeguli era guweebwa ndi wano okwawula entalo n'enwana yaazo. Ibulayimu ayogera ne Katonda tuli mu ssuula y'e14 tuli mu ssuula ey'e14 naye ng'essuula eziddako okuva ku ssuula y'e12 zonna Ibulayimu ajja ayogera ne Katonda ku lutalo luno olw'amajambiya talina kye yamugamba. Bayibuli yali kitugambye. Bayibuli yandi kitugambye. Bw'aba yagala kukkiriza nti bino ebintu byanjawulo bwe baagana kubitagululira ffe genda ne Sapula e Rubaga ozaalo olw'okuba olina Sapule tulabe oba onoofuluma geeti gwe twalayo mukazi wo azaalo olw'okuba gwe Saabakristu w'ekisomesa kyebudyope simanyi ekyebulambuuli simanyi ekyebunjako n'omuleeta ku ekereziya e Rubaga twalayo mukazi wazaalireyo bw'otoolekewo obukadde bubiri tajja fuluma n'omwana wo. Ebyasaabakristu byasaabakristu ebyekisomesa byakisomesa ebyerubaga hospital tobanyumiza Sapule na Mama Maria ne bwoba omwetimbye mu kifuba ne bwoba Mama Maria otambula naye mu kiwato nga yirizi ojja kusasula esente olimba genda na mirembe mwolokuba oli simanyi Saabalabirizi simanyi dyankoni genda yoba kukuba empi n'omukazi bamukume ewaabwe babyawula no biru no going is a home. Za pesa biru za baby za taking is a home. Feba tukwatira mweki byonna bigwera mu ssaala. Ibulayimu tafukamidde kusaba. Ibulayimu ayogera ne Katonda direct. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Ibulayimu abikomezaawo na kitala. Ibulayimu byonna binunudde na kitala. Abantu baffe bawambiddwa lwakuba tetunnaba kukwata kitala. Bakabaka baffe badduse ne badduka ne bagwa ne mu bitosi. Bakabaka baffe bagudde mu bitosi kubanga ekitala kikyatulemye. Emikono gyaffe teginnaba kunywera mu kitala. Kubanga eri gye tusookedde bakabaka badduka ne babavulungula mu bisooto. Bakabaka babavulungudde mu bisooto kubanga emikono gyaffe teginnaba kunyweza kitala. Bwe wanajja wanyweza ekitala ebintu ajja bizza. Wenjogerera wano Ibulayimu by'ebintu abikomezaawo. Tulina bakabaka n'obwakabaka obutaalowooza ku kukola yejjezibizi nga Ibulayimu yakirowooza n'akola yejjezibizi. Museveni bwe yali ajja yaddira structure z'obwakabaka ezaali badde ez'amagye g'abasajja bakabaka kubanga yabiraba ku Obote abasajja baavuga obugaali okuva Essingo okuva Ebugerere okuva Ekyaggwe okuva Ebuweekula ab'Essese ne bavuga amaato ne baddusa ebigere ne bajja n'amafumu ne bakubagana n'ab'emmundu mu lubiri. Museveni bwe yajja n'abawa amamotoka n'abawa pikipiki n'abakyusa obwongo kati kabaka ne bamuvulungula mu bisooto. Kyabazinga omukolo gwa birthday gwabadde gwa lwaleero bagumuleeseeko kiro yazza asibe kooti kugenda omulalabe ng'asiba amapeesa kubanga abasajja baamutuwambako ne bamuziringula mu bisooto. Bakabaka baffe bagenda okutuuka awo nga ffe tetunywezezza kitala. Ibulayimu yanyweza ekitala n'abikomyawo. Bayibuli egambye mu kitabo kya Zakariya munyweze emikono gyammwe. Olowooza Ibulayimu yagenda okukola ebyo nga tamanyi Katonda wulira. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana bwe yamala okukomawo ngasse Kedalowomeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save ky'ekiwonvu kya kabaka ne Merukizeddeeki kabaka w'e Saalemi n'aleeta emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo n'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulayimu aweebwa omukisa Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabona akizudde luno olutalo Katonda yalulimu ne Ibulayimu okuwangula kubanga Ibulayimu yalwana olutalo n'aluwangula kuba Katonda yali naye. Katonda ali mu lutalo lw'amajambiya. Katonda ali mu lutalo lw'emmundu.
katonda ali mu lutalo lw'obusaale kabona amuleetedde ekimu eky'ekkumi ewaffe bakabona tebawa bimu bya 10 wano kabona yaleese ebirabo okubiwa Ibulayimu olw'obulwanyi beebaza katonda olw'obuwanguzi olutalo lw'amajambiya bwe luba ku sayidi entuufu nga bakubbako ebibyo katonda alubeeramu katonda wuno alulimu kabona omukulu atubuulira era kitiibwa kiddidde Mukama kubanga amajambiya ga Ibulayimu gawangula olutalo kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti mpanze abantu ebintu obyetwalire ggwe Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti nyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo nannyini eggulu n'ensi nga ndayira nti siritwala kaggwa newakubadde akakoba k'engatto newakubadde akantu konna k'olina oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Ibulayimu mu lutalo lwonna alwana naye katonda amumanyira ne kakati wano wano atuuse akyali ku principles za katonda naye mu kulwana olutalo lw'amajambiya luba lw'amajambiya ate ne katonda alubeera ku sayidi entuufu kuba lubeerako awatuufu n'awakya olutalo lw'abannayuganda okukwata amajambiya otematema abanyarwanda katonda alulimu tutemetema abanyarwanda nabo bakijjemu enjawulo nti abasajja batema ate temunaba kumanya nti musobola obatema kuba temunnabatema lwe mulikwata amajambiya obatema mujja kakasa Luti ya Ibulayimu yagenda n'abatematema ne bakabaka bali n'abatta tewali kusaba naye katonda abirimu era beebazizza ne katonda omusajja yamugamba byonna byojjeyo bitwale Ibulayimu n'amugamba nedda nze sazze kutwala bintu nazze kuleeta bwenkanya nazze kuleeta sanite mu kitundu sina kintu kya muntu kyengenda twala muleme gamba mbuno mwanga gawaza nze Mukama yampa bye yampa omutima gwa Ibulayimu gwali mu mativu ne bye yali alina juzi kiryowa kiwanuka yagambye mbu Museveni mutuufu atulemereko atukole byayagala kubanga yali mu nsiko nga alwananga bajjajjaffe bali mu kupuleyinga sex wakalya sex mbu bajjajjammwe bali mu kupuleyinga sex nga Museveni ali mu nsiko ani amutuma yali alwana naki ani amutuma Ibulayimu amaze okulwana agambye n'okutwala ku munyago gwaleese n'agamba buli kintu kye babadde batutte kiina nnyini kyo kimuddire buli kintu kiddeyo kubanga ye kabaka yali asimye n'amugamba byonna bitwala ompe bantu bange tutandikire ku zero ffe tutandike tuzeewo n'agamba nedda ebintu byonna abantu bibyo kiryowa kiwanuka ye agamba katubajoge kubanga ffe twalwana kale n'owulira akasajja ngaako katugende mu lutalo olulala kubanga obudde bugenze okuva essula 17 Exodus 17 era nayo ngenda gitambuzaako tugende ku lunyiriro olw'omunaana Exodus chapter 17 not 7 Essula 17 Abayisirayiri n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Massa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri Essula 17 ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti ki Abamaleki ne bajja ne balwanyisa Isirayiri mu Lefidimu Musa n'agamba Yoswa nti otulondera abantu ogende olwane n'Abamaleki enkya n'ayimirira ku ntikko y'olusozi omuggo gwa Katonda nga guli mu mukono gwange n'akola bw'atyo Yoswa nga bwe yamulagira Musa n'alwana n'Abamaleki Musa ne Alooni ne Kuuli ne balinnya ku ntikko y'olusozi awo lwatuuka Musa bwe yayimusa omukono gwe Isirayiri n'agoba bwe yagussa omukono gwe Abamaleki ne bagoba naye emikono gya Musa ne gitendewererwa ne batwala ejjinja ne baliteeka wansi we n'alituulako Alooni ne Kuuli ne bawanirira emikono gye omu eruuyi n'omu eruuyi tuli ku kisoko kye twasanze mu Zakariya essuula ey'omunaana nga kigamba mwaba omulembe guno munyweze emikono gyammwe bajjajja bammwe baasaanawo naye mmwe mbaddiddemu era ngenda kubeera wakati mu mmwe mugenda kukaddiwa mujja kukula mukaddiwe nga n'abavubuka ku nguudo bajjudde naye ebyo bibeerawo nga munywezezza emikono gyammwe tulabye Ibulayimu n'ebyokulwanyisa nga anywezezza emikono ng'olutalo aluwangudde tugenze mu Exodus ewa Musa batambula ne bajja ne batuuka mu kitundu kye bayita Refidimu kitegeeza ekiwummulo baali balowooza bagenda kuwummula we baali bagenda okuwummulira Abamaleki ne basituka ne babakuba Musa n'agamba bw'ati gwe Yoswa kwata ebitala kwata emundu kwata obusaale kwata amajambiya ofune abasajja abagundi ab'amaanyi mukkirire mu kiwonvu mulwane kati nze n'Alooni ne Kuuli tugenda ku lusozi tusabe twawula kati entalo ennwana y'entalo Musa yakizuula nti olutalo luno lulimu omwoyo tulina okufuna okuva eri Katonda naye ate ekyo tekijja kumala tulina okuba n'abakkirira wansi okutematema abasajja bano
kuba batulumbye mu buliwo kakati wabeerewo front 2 tusobole okuwangula bato tuwangule ne wo ye ne Kuuli ne balinnya ku lusozi waggulu n'Alooni Bayibuli egamba bw'ati bwe yawanika emikono gye waggulu emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa munyweze emikono gyammwe abasabi bw'oba oli musabi nga wasazeewo nga gwe mu Uganda wasalawo okulwana nga Musa ng'oli waggulu emikono ginywere waggulu Yoswa n'asuula Amaleki n'abantu be n'obwogi bw'ekitala. Mukama n'agamba Musa nti wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo okibuulire Yoswa mu matu ge nga ndisangulira ddala okujjukirwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Yoswa bwe yawanikanga emikono waggulu ne bakuba bwe gyalagayanga ne babakuba ne baleeta ejjinja ne bamutuuzaako Kuuli ne Alooni ne bawanirira emikono gye waggulu paka enjuba lwe yagwa n'awangula Abameriki. Yoswa eri wansi n'abasalako emitwe. Leero twagambye tutegeere olutalo n'ennwana yaalwo ojja kutegeera ebyokulwanyisa ebituufu. Museveni bw'aba asamira nga atalina UPDF. Asamira nga atalinayo kirala. Bw'akuba kusamira bw'aba anoonya erinnyo ly'embwa eyagwa eddalu aba anoonya linnyo lya mbwa eyagwa eddalu. Bwe bamugamba okuyonka embwa y'oku street aba ayagala mbwa ya ku street n'agiyonka. Byonna abikolanga bwe biri abikolanga atalinayo bataliyani z'amagye. Bw'amala bikola byonna ne biggwerayo bw'asindika SF agisindika nga ataasamidde. Kyekimutufuzizza emyaka 10 gibadde gigenda mwaga kuba yamanyi balwana ddi batya how why when and wow anti mubadde mumanyi mbu naako nakusikamanyi so mbadde mulowooza wow why when and what luno olutalo lwaki kitya ddi ebyo bw'omala obyetoloola n'obimanya osobola okumanya ekyokulwanyisa ekituufu. Yoswa yasalako abasajja emitwe bonna n'abamalawo. Mukama n'agamba Musa nti gamba Yoswa. Musa n'azimba ekyoto n'akituuma erinnya lyakyo Yakuwa bendera yange. N'ayogera nti Mukama alayidde, Mukama alirwana ne Amaleki emirembe n'emirembe. Soke tudde waawo. Esule emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa. Yoswa n'asuula Amaleki n'abantu be n'obwogi bwe. Otegedde Musa awanise emikono waggulu naye Yoswa asudde Abameriki. Musa n'awanika emikono gye waggulu okutuuka enjuba okugwa. Yoswa n'amalawo Abameriki. Kuba ye yali mu action wansi. Ekitala. Mukama n'agamba Musa nti wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo okibuulire Yoswa mu matu ge nga ugamba wandiika ekitabo ebintu ebyo mu kitabo ekyo mu kitabo obitwale obibuulire Yoswa. Obitwale obibuulire Katonda ayagala ebintu bino bibeerewo naffe tubimanye kubanga yakimanya waliwo abajja okututabulatabula batuwe ekijiiko tutiko omukyanga batuwe ekitiyo tulye emmere. Kati wandiika ebintu ebyo abantu babyawule babimanye kyova olaba bakabona ba Museveni abali mu bifo ebigulumivu bo tebakubuulira ekyo bakugamba nedda abasajja balina emmundu genda ng'owanise emikono ogende ng'osaba omusajja besasi ku muntu ogenda ogweri ofwe bw'obagamba nno bannaye nomujja tugende nedda anti ate oba okusaba kukola janga omusajja akutta omusajja akubba esasi mu mutwe abo abasajja bannanfuusi babbi balyake balimba batemu. Kiri ku record Museveni yagende wa Ssenyonga mu kyaki wa Ssenyonga n'agamba Museveni liiso ku liiso nti waliwo abasumba abalina emirambo abatirimbula abantu balina emirambo gye baziika mu makyaki gaabwe yaziyita mass graves. Genda yo kinoonye genda ku internet yo kinoonye ng'ali wa Ssenyonga mu kyaki. Kati Ssenyonga ye yatulimba bw'aba yatulimba gavumenti lwaki tekwata Ssenyonga okujuwa amawulire amalimba. Government ekolagana n'abasumba abatta abantu ne babaziika mu mass graves. Kiri ku record Pastor Ssenyonga yakyogera genda ku internet okinoonyemu ojja kifuna. Ssenyonga yagamba nze ndi ready police bw'eba eyagala enkozese nze nja giwa information y'abapastor abalina mass graves z'abantu. Government teyenyenyangako Interreligious Council
tekolangayo statement okuyita Ssenyonga munnaddiini munnaabwe ababuulire Mass Graves Musumba kyaja agundi aziina Haji kyaziina Bishop kyaziina Interreligious Council n'esirika government n'esirika police n'esirika nga waliwo obujulizi bwa Mass Graves okuva mu pastor bebo bakabona bamwe ababatwala mu ggulu